Nga 21 omwezi okuwedde twakulaga emboozi mawulire agataliiko nfuufu Aine Rose wamu ne Ba Muhammad Ntambi nga bakubye eddwaliro lya Mulago Kawempe mu mbuga nga babalanga okubawa omwana nga bamuzinze mu ssuuka ne mu kibokisi nga babategeezezza nti mufu kyokka we bamutuuse Katosi gye baali bagenda okumuziika n'akolola. Tugenda okumusumulula bw'ati banange kyankuba enkyukwe ng'omwana assa bw'ati ng'anoonya obulamu naye mpita omulenzi ne mugamba Ntambi jangu omwana muleese mulamu. Mwanange yafudde kiziiro abasawo obulagajjavu bwe balaze. Mwana wense nga tebamulagajjalidde bwe batyo namuleetedde nga nemundeeta mu kyo nga akyali mwamu senga bamuwaddeko ku bbeere oba maama inamuwako ku bbeere osanga yali badde akyali ki mulamu. Bano baddukira ku poliisi y'e Kawempe ne baggulawo omusango era poliisi yatandikirawo okunoonyereza ku kyaviirako omwana okufa ng'abasawo abagambibwa okubanga be bakola ku mukyalo ono okuli Dr. Bully Godfrey ne Dr. James Kibuuko okwosaako omuzaalisa Namatovu Winnie baakwatwa ku Lwokuna lwa wiiki ewedde. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Damali Agumasiimwe ku kkooti y'e Kanyanya Kawempe bawera ennembe n'emisango nga bakulembeddwamu munnamateeka waabwe basabye okweyimirirwa kubanga abamu ku bawawaabirwa bakyasomera nga balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo n'obuweereza. Kyokka oludda oluwabi lusabyeyo obudde okwetegereza okusaba kwa bano omulamuzi kyagaanye nti abasawo babadde bangi ku kkooti nga balina okubata abaddeyo batassa abakyala abalala abazaala. But I'm not going to give them another date because they must serve Uganda. Nga wayiseewo essaawa emu kkooti ezzeemu n'oludda oluwaabi lukalambidde ku ky'okubayimbula kyokka omulamuzi abatadde ku bukadde 5 ezitali za buliwo n'ababeeyimiridde obukadde 5 nazo nga si za buliwo. Omusango gwakuddamu okuwulirwa nga 21 omwezi ogujja. Abasawo bajaganyiza n'okuyimba ennyimba. Akulira abasawo bano Dr. Lubega Robert asanyukidde kkooti okuyimbula bannaabwe n'asaba nti singa baba bafunye obutakkaanya n'abalwadde baleme kuddukira ku poliisi wabula baddukire nga mu kitongole ki Uganda Medical and Dental Practitioners Council okugonjoola obutakkaanya obwo. Omusawo guno ne baguhandulinga at that level. Sekyandibadde kirungi gutwala ku poliisi because ebiseera ebisinga munaye abapoliisi nabo si basawo so tebayinza kumanya musango guno ngeri Aine Rose ng'ali wamu ne Ba boogedde obulumi bwe bayitamu okuva lwe baviibwako omwana waabwe era nti okuva lwe baatuuse ku kkooti abasawo babasosonkereza n'okubagamba ebigambo ebibamalamu amaanyi. Naye abasawo abamu babadde wabweru nga balaga nti tetubadde batuufu kukwata abasawo abalala lwakuba twazaala omwana kikulekule yenze mpulira obulumi bungi nnyo saba bwenkanya. Omwavu tasinga musango ng'ate era sibasobola nga we mundaba naye nsaba gavumenti ennwanirire olw'obuzibu bwe tuyitamu oba tuyambe n'abalala abanaafuna kino kye nafuna bankakasa bwali bulagajjavu bw'abasawo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango agambye nti baakola okunoonyereza okuviira ddala ku klinikii y'e Katosi okutuusa lwe baatuta abasawo bano mu kkooti. Omwaka gavumenti namaze okugisoma n'atulagirira nti bano abasawo tubatwale mu mbuga z'abateeka babaguleko omusango gwa Rush and Neglect Act. Yeebazizza bazadde b'omwana obuteetirira nga singa tebaayogera tebandiyambiddwa. Singa basirise ne babeera eyo badde tugenda kola ki okumanya. Twagala abantu ng'abo baveeyo kubanga eddembe lyabwe. Lydia Nalweiso yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.